omusajja atatukolana mu pisikisi ebyo byonna byogenda okumusombera omuteeka emmaaso anaabitegeera atya oba omubuza n'okumuwunza nga kwotadde kale nno awo agenda okutuuka ku kyabaleese nga n'obwongo bwabali bwawabye dda ebyokulabirako ebingi baga nti emyasiriza emingi giwubiza embwa giwubisa embwa bateese batunyage oba baagala tukola nga parasitayi ekyo nange nkitegedde leero kale ndo begendereza ebintu ebyo atutaase ate na bano bannange bannalwanda bannange njagala nabo besootinge bajjajja abo be bajja so si bo be bajja ne basenga kuno ne babazaalirako tukulidde wamu gwe kyomanyi naye kyagira ki kaakati bw'abanga akyalemeddemu omwoyo ogutukakasa nti weetuli ayinza n'okuteesa alabe bw'anaasuula abaganda gye yajja obuzi ekyo kikyamu kiba kigenze wala kaakati nabino sanctions ng'ezo wawulira bakayihura ne babayimiriza bagundi ne babimira naye ng'ate tebakolanga nga bakayihura bababala ewuli ambala nti ti ekyejo ky'omwana ekyejo ky'embuzi n'ennyana ekigiyunula kiva mu kibeere kaseeyonkaniddu bebekkusa amata terya muddo balama akozesebwa era ayina abamukozesa okutuuka akozesebwa ani yamutuma okuwaayo ekibiina ekyo ndoza yanoonya kasente ng'omuntu aleke kutuzannyira ku bwongo baleke badukanye ekintu kyabwe bw'abanga akivaamu buvi akivemu bw'aba ayagala anti yagandi yakiwandiisa dda addemu akiwandiise butyo ate okaayanira kyabanno bano abannalwanda bajagalalira ate batuteeseeko ate gavumenti eyo gye balimu ate oli mukama waffe ow'oku ttoopu baasokoola kale kyovudde olaba nti mu ebyo bibeeramu baanita amongo nabo byenyweze n'abalala abamufaanana nabo balindirira ebyabwe naye baddeko emba bazze ekigere emabega bakole ebigwabula abamemba ba paalamenti bagenda mu paalamenti wano batugamba nti tugenze kubakiikirira kuteeka amateeka amalungi okukola kutya eri batandika okutuuka eri bagenda nga byemogola okutuuka eri batandika nga balya mu bannaabwe enkwe gwe kyolowooza ne betwali mu nsiko twateesa nti ate bali mala okufuga n'abannalwanda bali ekuŋŋaanya abanyaga Uganda mwebale nnyo bali abatambula munaffe tukyaliko baweereza tukyali ku online television flashlight amuna online media banayogamba ndabasa kimu subscribe share content etambule kwabo tuke kwabo kyebakwatako naddala wa Charles Peter Mayiga mutegeeze nti no Buganda essanyu lya Buganda kuko nti Buganda buladde ngaganga butebenke nga temuli mu mbeera yonna yacho na petugamba eri waffe eri ebunyole tugamba weya gafabusa ali atali tutabuka naito aji sikubuziza mu wakwato ne olokuba olubalanga oluganda olumogofu nga bajjajjaffe baaveeyo ne bajja bakulembera obuganda kati dufuka utalu mogofu oba abaganda mwamugola luli ate bajjajja bavudde eri ate mugambe te nemwe bageze ajinedda Buganda yava Bunyoro kimanyikiddwa ensi yonna kakati ffe tulina olulimi olutuufu anti lwasigala lwakazinga
tuli kazinga lwasigala kazinga totumalamu maanyi Kabaleega Nantameggwa wensi yafa netetwamulabako nebe yakola ensi ebimanyi nyo Naamini yali amutya bonna Kabaleega ng'ayogedde singa yali ono Charles Peter Makenga singa yaliko ku mulembe gwa Kabaleega abadde amuyisamu nakibooko oli yali mukambwe agamba nkuggyeko obukulu obuyinza bwabwe babumanya era kyova olaba nti agiŋŋamba nti oba Omutanda naye talina buyinza butekinga decision ow'ekitiibwa Charles Peter Makenga gamba abonyabonyezza Abagande mbiwulira Minisita gamba musajja we mubi ono nono ayumba oyo atuyisaamu amaaso muli wa ssente n'amuzzaako simanyi ebyomunda sibimanyi naye nga kyeŋŋamba olowooza Omutanda akyalina obuyinza katubasabire taking a decision Kibalama akozesebwa era ayina abamukozesa Haji Mbuuzi akozesebwa ani yamutuma okuwaayo ekibiina ekyo ndoza yali anoonya kasente ng'omuntu aleke kutuzannyira ku bwongo baleke badukanye ekintu kyabwe abiveemu bw'abanga akivaamu buvi akivemu bw'aba ayagala anti yagandi yakiwandiisa dda addemu akiwandiise butyo ate okaayanira kyabanno olina Obwakabaka n'obuli mu Uganda nga bwe nabumenye Obunyoro Obuganda Butoolo Obunyoro Rwenzooruulu simanyika mention muleete amaloboozi gammwe kale bo batubuulire obwe Bunyoro atukubira tugamba anedda tamuleekaana Omutanda nayogeddekoko naye ali bulungi owa Rwenzooruulu naye tugambe kuba balina okwanga abawuliziganya obwa Bumoolimooli naye tugambe nayogeddeko naye n'ow'Ekyabazinga nga bagenzeeko mu State House of recent n'eri akole yatya akyaleko embuga abagambe owaaye kamba kakkanya emitima gyammwe Ssaabasajja Kabaka nayogeddeko naye neebonye olukiiko olwetoolodde bonna abo Bwakabaka bonna temuliimu anyway teryanyega awo tuddeko mu central government of recent twabeeko yali mukwano gwa nno Anita Amongi afuuse Anita Amongi olina kugamba kwegano juzi batugamba nti Bayibuli yagamba yalonda abasirusiru n'abaleeta ku meeza zino entukuvu nagamba nalonda ebisirusiru byange nsobole okukwasa ensonyi ebyamaanyi amangi ani ayogera Yesu Katonda Yesu aleeta omuntu ddamu akantu ako Haji nateekawo ebinafu byange ku nsi nateekawo ebinafu byange ku nsi ndyoke nkwasa ensonyi ebyamaanyi amangi gwe bw'obanga ojja otunula tolabanga abazze bakulembera baveeyo wansi mu kuzimu lwaki mbuuza kino ekibuuzo tulina sanctions zigenda maaso mu ggwanga tulina abantu basobola comparinga nga bali uncomparable nja kugezesa tubaddeko ne ba prime ministers katugelegeze basatu super prime minister Mama Mbabazi Dr. Ruhakana Rugunda ogawulira amanya ndesoko babiri bokka esaawa tulinawo nabbanja bw'oba omugerageranya essaawa zino omwa percentage kyawo ku mirimu gye gyakoze ndi ku Bayibuli naye tebisirusiru byange abo bonna bakopi bonna ne boolese balugunda baani kitaawo wa Lugunda yali afugawa tomunafuyiza nnyo ne Museveni yatugamba nti ne kitange talyanga wadde ku LC1 the son is now the president naye nga kitaawe
yamulabako anti afudde wono jjo nange namuziikako Kaguta omusajja mukulu mu kino kyembuuzaako nti tulabeko ba speakers ab'enjawulo babiri bemmanyiiko bentunuddeko bulungi awo alitwala Rebecca Kadag Saudi akonsonyi ebintu byakola mu parliament okujjako kino ekizibu kyaleeta kyali kimu ekyogamba yagamba President Museveni cause Museveni yes nti singa teyalinze singa tolikyali ku ntebe singa saakujja ku time limit n'akyewaaniramu n'amulekera ebizibu up to now tukyali ku kizibu kya Rebecca Kadaga tekikibu kyekyaliko yajjako time limit ne tulabako si kimu kyokka byali bibiri ekyokubiri limit waliwo emyaka 7 age limit ne time limit byonna Rebecca Rebecca Kadaga yakola byonna bamusuulange akantu akategasa essaawa zino tuna gwe bayita Anita Amongi ayisiza buli kika kya ddiiru gye bikomekkerezeddwa byonna kutulira nti no ayina sanctions bamutaddeko envumbo ekibuuzo nga tunaba kwebuuza lwaki Anita Amongi ha sanctions oba okuteekebwako envumbo n'abasigadde abalala eno gavumenti ya mukulu Tibuhaburwa mutabani wa Kaguta omugenzi omuli gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni eno gavumenti ekozesa bukozesa nga toilet paper oba n'obutamba tubukozesa ntiddamu ne tubuuza ntubukozesa oba kigambo kye nalikozesezza semanyi kigamba gavumenti ekukozesa bukozesa bweti disposable cups oba disposable plates olumala okulya emmere tolina ssuubi kuddamu kujooza kugikozesa oba tugeze banga toilet paper olumala okukozesa omugaso gwo guwedde boom kwaheri eno gavumenti ekozesa bukozesa abantu nebasuulaawo yagambye nti no Jejo Dong please kind nonyeza ku Anita Amongi ebintu byempudde no abujja abanyo sente azijjawa yakakitegeera kakati sanctions siziweebwa Museveni ensi ez'ebweru ezitutunuulira nga zituwa obuyambi bwazo obw'engeri ezitali zimu si buyambi nti bwa ssente bwokka ze ziyimire ne zitunulira baatuta nti twefuga naye ddala sitwakutukirayo ddala yasigalayo akalandira omuti guno bwe gusigazaako omulandira ogumu okwefuga kw'owulira twefuga publicly ntayale munda mu ggwanga lyaffe naye ng'ate tuliko ebiziiza nga bw'olaba eby'emmotoka bibeera munda mu nziga omwo bwedduka emisinde nga nteeyimirire olw'ebirinnyako nawe nga bigamba enziga nti yimirira the whole lot y'emmotoka eva ku nakuli ng'ogenda okulya ng'eyimirira kaakati nno abantu abo abatulondoola be bavaamu bino naye bajja babikompayiringa nga basirise bw'atuuka wayagala afulumize kubanga basabotuwaza b'ebyobufuzi si balala abo bazungu bw'omulemesa mu kino n'omulemesa mu kiri bw'atuuka wali naye n'alaba nti eyo taiti koona n'akusimbirawo ebiviivi kukuba ekifuba ogenda okuwulira ng'omutima gulinga ogwabise nnume yakigwo kaakati na bino sanctions ng'ezo wawulira bakayihura ne babayimiriza bagundi ne babimira naye ng'ate tebakolanga nga bakayihura bababala ewuli abibala nti
ti ekyejo ky'omwana ekyejo ky'embuzi n'ennyana ekigiyulula kiva mu kibeere kaseyonkaniddu bebekkusa amata terya muddo naye begayonkako ne gaba nga terukkuse ng'etandika kuluma muki muddo ekkuutiriza kaakati nno na bano babaleetera ebintu ebyo kubanga Sam Anita Amongo yasoose bakayihura tebagendayo n'abalala tebagendayo ate era ekirala kyetugamba nti naawe obanga bakumensioninzeeko toyaka nguli yagamba nti n'akapeeni obupeeni sikalina be baba kujjako nga tebanziyiza genda bukedeya takoze loosi kakati batulaga nti ambasada wa Bungereza wano ye yatwala information eri president natugwe gwe mugaso gwe kulondola bintu ebyo kindi oli wagamba kino alimba alinayo kino Bungereza teba kyankiso kyo tekikolebwayo bibeera open ne bwebanga olinze enjuba neegwa bifuluma era kyo nti of recent nage newunyiza ekyabadde Bungereza wa Prince Charles bwe yekyusaako natugamba nange Uganda my fellow comrades Prince Charles is trying to be okay and now he can walk by himself, he can go to the loos by himself, now he can cough, now he can eat nti mulwadde ali ku kitanda batuwa updates okay teba kyankiso kale naluno nabano ba Anita alindirire nga president beyagambye nti mutunoonyerereze ku kino mutunoonyerereze ne ku kiri bajja tubuulira ebyabuddeyo ye olwalyoka aveeyo yeegaane tulabe ebinaddirira okay neyanze Gehaji naye nga bw'okubamuko tooki yogwe nga kinoomu olowooza Bungereza ensonga ezitunulidde ku Anita Amongo kyekizibu ekiremeseza Uganda okutereera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nga bw'obiraba entandikwa yeesooka sinkomerero entandikwa bayizo nga batandikidde ano nga balumba onzizeemu bali ku ntandikwa nga ntandikwayo kati katandikire kuwono tuyinza okusanga twambuze bijja kutambula ne bwotunda bakuguge ojja bawuli okay awo tuvudde kukyali mu central government Haji of recent tulabeko omukulembeze w'eggwanga ng'aliko ekololo oluvannyuma lw'abasuubuzi okwekalakaasa okwekandagga era ne bagamba ennaku z'omwezi nga 2 mu lugenda kwera Mande wiiki ejja bagenda kuddamu bagenda nedda 21 ogw'omukaaga bagenda kuddamu bamusinkagana nebo ne bagamba nedda 21 ku luno wetugenda okutandika okukola ki okwekalakaasa bali yali ayogera nabo baamuleka mu ntebe we yagambira nti banange mbuzayo emyaka 10 nfe temuntiisatiisa ekibuuzo Haji olowooza omusajja ono amaanyi gamuwedde akkiriza nti waayo abantu bansobola akkiriza nti abantu bamusobola ko yagamba temukkirizibwa kuntiisatiisa ko bamugamba watandika ddi okufuga omuntu wa wansi watandika ddi okuteekako emiso egitategerekeka abantu bamutya kaakati ku nsonga eyo ensonga y'aba businessman gye bakaayanako nsonga eri tekiniko etya naffe nga tukyali mu nsiko eyo waliwo okusisinkagana mu mwezi gwa Septemba 81 wakati wa NRA ne UFM kumpi wiiki ennamba
yakati mu kusisinkagana okwo nga tekunnabeerawo waliwo empuliziganya ng'empuliziganya eyo yali y'amabaluwa. Chairman of High Command yawandiika ebbaluwa n'agiwandiikira Dr. Andrew Lutakome Kayiira n'agitikka abavubuka abaana musajja balinga 3-4 okugitwala. Akati batuuka mu kkubo n'agamba naye ebbaluwa gye tututte omusajja oli Kayiira tumumanyi musajja mukambwe bulala taatuttireyo. Bagisimulula ne basomamu oluzungu lw'ebyobufuzi olwagirimu lwali lukakali. Bano aba primary batasobola kusoma kutegeera. Nagamba ente tujja giwaayo nga nkambwe akutumidde ebbaluwa gyampaireza nti atatuwadnaga nti n'abasindika busindisi ne mujja bwe mutyo kati nze ngenda kwogera namwe biki. Kakati fe tugenda tumugambe mutya n'ogamba nti tatwanukudde tewamuweereza kiwandiiko kwagenda okutandikira. Be bagenda okukomawo bano ababuuza nti ebbaluwa gye yayanukudde yeeruwa nti nagamba kati nga bumanyi ebyamagye batandi bali ne bataaja ne baga nti ebbaluwa ddala mu butuufu setwagiwaddeyo. Kyava agamba nti kuba mukkiriza ti ngisibye mu bbaasa mmwe mwennyini mwe muba mugitwala mugimutwalire. Ne bawutamu ne baddayo ebbaluwa ne bagitwala. Kino kye nali mbagamba line oba bali mu nteesaganya za kusisinkagana banaayogera ku ki biki biringa ebyo nga muwa gy'amuwadde ng'abadda. Naye ekindeeseza akantu kano tuba tuli mu running nze naayomba nnyo naga nti oba ebintu mbitutte mu ndowooza z'amawanga nze nja kuwandiika ekiwandiiko omulimu gwe nkozeeko ne wenkomye abali babaagadde baliyongerayo balitandikira awo ntandikwa kasitangiraze. We twali ku High Command yaffe nga tutudde nengolola omukono nemugamba wano tewali ndowooza y'amawanga ti naye omusango gusinga ggwe NRM gwanga UFM nayo liki gwanga. Kakati abantu bano bwe watuma bali ku ddala lya ambassadorial level naye ng'omu yali chairman w'Erusitu omulala bw'atyo omulala chairman wa Siri oyo oyinza okumugyayo mu budde obwo omufuule ambassador. Naga nti you are right. Olwo avaako ekimaze sigenda kukyerabira era ne bwe nkyogeddeko bw'anaakiwulira ku leediyo ajja kukijjukira nti nti abantu bewalunda lekaga nti buli yonna gwona osanga ayogera ebyobufuzi wano aba ajja mu ddala ly'obwambasada okukiikirira eggwanga. Ebintu ne bitereera. Kale nno na wano mu mbeera efaanaganako bwetyo kuba ne bw'oyogeddeko nti badduka ne bamugira ki ne bamuleka mu ntebe ng'ali ku buhanga. Abo bonna obwongo tebufaanagana. Yafuna bufunye sente zitegeeza nti asomye yazifuna. Tekitegeeza nti omuyivu ye mugagga. Ekibuga n'ezo emmotoka zonna ezitawanyiza mu kkubo z'abayivu. Basiriiza bisiriiza bya ngatto nga banoonya mirimu. Ebisiriiza bikyakubanga
Bichakuba engatto. Akola ekinga alemereddwa. Kale no n'olwekyo abo era bw'oba onyiiga togenda wala tokutwala wala. Ekitegeeza oli mu advising nti omuntu yenna bw'aba nga alina obusungu banyiize nnyo era oli atumbidde bw'ati wekakkanye naddala omuddemu oluvannyuma. alokatu otunule kyogenda okwanukula kijja mwabo ogenda okigamba kijja mu mbeera eyo gye kijjiddemu. Kubanga nabo bagenda okutula kubanga naye nagenda okukitunuulira yatwala ebbanga gwamu ng'ali ku nkingi ayita ku nkingi aleesibyooleeta bibiri omusajja ataatukalana mu pisiikisi ebyo byonna byogenda okumusombera omuteeka mu maaso anaabitegeera atya oba omubuza n'okumuwunza nga kwotadde kale nno awo agenda okugenda okutuuka ku kyabaleese nga n'obwongo bwabali bwawabye dda ebyokulabirako ebingi baga nti emyasiriza emingi giwubiza embwa. Giwubisa embwa eyinza n'okubula ensolo neyerabira ensolo gyebadde egoba weba nokulekaano so nga bo kyebaagala embwa eno edduke ziyiga akasolo n'akasolo nako kafukutuka olw'enduulu ezigira ki ezibwatukidde mu nsiko. Okay, so nga amakulu gaakyo ebibuzo byamuyitirirako nebimubuzaabuza ekyokukola yayagala nnyo okuyita ewala eyo yoyo nsomesa yefefe tumumanyidde naye bano abapya tebabitegeera ebyo batabadde nabo kuva mabega. Kale ng'obumbawumba kweyo kakati nokweyo saagala akitwale bo baanyiiga naga nti bino byatuzaamu gwatewakati mugende mulime epamba twaze ku bya bulimi ye pamba bona omulima tayagala makolero ganamusunsula aje mayo kisanyusiza kyogedde kituufu nti ebintu byamubuzaabu natugamba mugende mulime epamba ebintu balese birala kati baddamu birala misolo gye gitumyusizza amaaso ye n'agaana okola ebisapozi zikolebwa. Kale agituyanza ku your point. Tugende ku point yaffe esembayo olunaku olwaleero abulayo mu mukulu Kibalama abatwana batuliza yagambye ekibiina kyakyetaaga ekya National Unity Platform n'agamba kino ekiri mu kuddukanyizibwa essaawa zino si kyekyo ekiri-registered ekirina constitution n'agamba kateze nkyetaaga ekyange kiri constituted baleyazi bonna basayininga nsapoti kuba vice president n'agambye Haji Wananga amaanyi ganzigweddemu negamba kale kibenga bakiplaninga fe tuli okulaba bintu byatusobedde Kibalama singa bagamba ekifaananyi kikukwasiza ebintu byonna ebikoleddwa mu platform ababitwala ebyo nga tonnaba kubituukako Kibalama akozesebwa era ayina abamukozesa Haji mbuuza akozesebwa ani yamutuma okuwaayo ekibiina ekyo ndijana nonya kasente ng'omuntu aleke kutuzannyira ku bwongo baleke badukanye ekintu kyabwe abiveemu bw'abanga akivaamu buvi akivemu bw'aba ayagala anti yagandi yakiwandiisa dda addemu akiwandiise butyo ate okaayanira kyabanno owaayi ebintu ebimu binsobera ate awandiisa ekibiina ekipya nakyo nga bakiyita nuupu ate eri yali nuupu yes yali National Unity Platform people power ate eno era si people power oluzungu lulala buno buyinza bw'abantu amaanyi g'abantu
ku kintu kyonna kasito oyongerako ennyuguta ng'amakulu gakyuka ng'ekyotegeeza kirala. Agite MAP maanyi g'abantu MGP nga tekirina luzungu lwonna. Naye aleme kugira ki kudde eno kutawaanya abantu. Tujja kulwanira awo abantu balwane. Amakomera gajjule. Abantu bakuteka mu kkomera nga bakukumye banti kale. Naye ate okutta obusambatto mu kubuyimusa. Amabuga kibalame ebintu bina biveemu. Balime kumukozesa. Kubanga ekibereberye nze kyentunuulira. Batuba twakkiriza tuteekewo ebibiina. Ng'ebibiina weebiri. Gwe mobilize your people. You start your own thing. Naye ate bona ogera kati gwate gwe omwo mwe mbitaddewo. Mwe mbiwa amabaluwa. Ate gwe oyita eri bakisuule. Tunaatuusa ddi? Kandolindoli. Kibalama ebintu bina biveemu. Nze bwe ntunula yeerogoza. Awo nkiraba nga baagala kututtira baana baffe. Okiraba? Yes. Kubanga kankulaga ekyokulabirako. Nga bw'ozooleeta by'owulira. Nange nnyina bye nawuliddeko. Nabaga nti waakitegeddemu Amina Duli nti Abannarwanda bali eyo beesootinga. Batuula wano, batuula wali. Ate nga naluli twatuba mu nsiko. Beegutyo bwe gwali. Ne batuula egindi, ne batuula egindi. Naye bwe baali basiibula okugenda tebaatubuulira. Twawulira buwulizi nti baasaze katuna. Kaakati na wano bwe baddamu okutuula neŋŋambe batuula baagala ki? Baagala kibiina. Ate baagala kibiina? Baagala nsi. Baagala kwambaka Uganda kaffe. Kubanga balabye nti buli wamu weebali. Ne balowooza nti nno nsi yaabwe. Katonda abasaasire. Kale nno n'olwekyo muzeeyi njagala agambe ku baana abo basiikuula eggwanga naye intelligence weefuumira ne bijja bitutuukako n'eno mu ekkuzimu gye tuli. Lwaki tebituukako waabwe gy'ali? Bw'aba tannabifuna ateekewo intelligence ebuulirize Bannarwanda baki? Abayivu bali omwo, baki bali omwo, baki bannagaga bali omwo. Bateese batunyage oba baagala tukola nga parasitayi. Ekyo nange nkitegedde leero. Kale ndo begendereza ebintu ebyo atutaase. Ate na bano bannange Bannarwanda bannange njagala nabo beesootinge. Bajjajja abo be bajja so si bo be bajja. Ne basenga kuno ne babazaalirako. Tukulidde wamu gwe kyomanyi naye kyagira ki? Kyamanyi. Kaakati bw'abanga akyalemeddemu omwoyo ogutukakasa nti weetuli ayinza n'okuteesa alabe bw'anaasuula Abaganda gye yajja obuzi. Ekyo kikyamu kiba kigenze wala. Ebyobugagga bwabwe byonna byonna bagenda bibalesa wano nga totegedde. Bano abeerwanya gano bw'otunuulira Amongwe bamugobye gondi bo tebabakola yini. Kwebali. Oyinza okwekanga nga kakati bwe mali mu abo be bajja okkeera enkya ate bafubutukire mu bali. Okay. Nze saagala lagajalira ebintu ebyo abantu abo. Abakwasi n'omukono ogw'amaanyi. Waze nanze nsanyuka nga nkyali mu luweru wano wonsанze. Abannarwanda beegulupinga ne badinnya emmotoka namba ne bagenda e Lwakitula. Bwe baatuukayo kyansanyula nga balaba boogera akaleemu Amina Duli musosoze biki. Omusajja n'ayimuka n'aga nti oyo ayogedde akulimba. Nze ndi Munnarwanda atalina linnya ddala batize kyuse. Mu State House. Lwakitula. Because ne Lwakitula ayina era gita State House ya Lwakitula. Gali makaage. Ino State House bamulonda batamulonda addamu eri. Owai. Okiraba? Yesewo. Naye yabagamba nti no temwogera bwe mutyo. Era ekyo temugezaako kukikola. Mujja kwereetera akabi. Era bwe twadde omwana yadda n'ambuulira ne musiima nti weebale. Kubanga nze namuwa n'amagezi n'enkola
n'alondebwa n'atuuka n'okubeera kansala. Okay. Kaakati nno nakino bw'okiraba ng'ate nabo abo bafubutukira ati ne mbala abayivu bali tebaali bayivu kubanga w'obeerera memba wa paalamenti ng'oli mu ebyo naawe n'otunuulira obwongo bwo nti buyinza okukeera enkya bakyamuleesere nga kati be batutte Buganda tekyaliwo. Tetuliko batwagala bonna balaba ku kyalo kuno bino Abaganda abaliyo ne baliyekuŋŋaanya okudda wano nga n'abo ababasokoola babalaba gavumenti gy'olimu yeyo gye basokoolamu abantu. Gwe tolaba abazungu kye bakola bano Abannarwanda bajagalalira ate batuteeseeko ate gavumenti eyo gye balimu ate oli mukama waffe ow'oku ttoopu basokoola. Kale kyovudde olaba nti mu ebyo bibeeramu Banita Amongo nabo byenywezi n'abalala abamufaanana nabo balindirira ebyabwe naye baddeko bazze ekigere emabega bakole ebigwanidde okukola. Abasuubuzi bajja beebeereramu bakole kye balina okukola. Abasuubuzi bo basimbe ekkuuli ku ebyo ebibaluma. Noono muzeeyi naye aveeyo bulambalamba talandulula bigambo bingi nnyo kubipakira mu mutwe gy'abantu abataasoma. Haji osomesa tumaliriza tudde ku point yaffe eno esembayo bewagireese kaakati ero gye mbadde nsembezaayo munda muli era togireese bulungi kozi kakujjukiza eyo nti waliwo abo abagamba nti Abannarwanda bali mu kwesootinga naye beesootinga naffe bitutuuseeko ddaaki naye gye binaaviiramu gwe omuzzi toyinza kuwangula munannyini ne kano tayinza kukikkiriza. Abatulaba n'abatuliriza mutukkize lwaleero tukome wano naye nga kyetulina okukola kiri kintu kimu Haji Bannayuganda tulina okwebeeramu. Oleke banjagala kasonga kano saagala okaleke. Mwatuula mu nsiko mu Kasaka mulabe mwayogera ne mukulu Yoweri Kaguta Museveni byali bingi tetumanyi oba mwabigusaawa mu nsonga za Kasaka zino waliyo enteesateesa ey'okufuga Uganda emyaka 5. Ebyo bibeera by'abantu njakati bulaba bamemba ba paalamenti bagenda mu paalamenti wano batugamba tugenze kubakiikirira kuteeka amateeka amalungi okukola kutya eri batandika okutuuka eri bagenda nga byemogola okutuuka eri batandika nga balya mu bannaabwe enkwe. Gwe kyolowooza ne bwe twali mu nsiko twateesa nti ate balimala okufuga n'Abannarwanda balyekuŋŋaanya banyaga Uganda. Ebyo tebyaliwo bizuusi bizabuzi bizuusi ate obuzuusi obwo si bwakaakati bwadda. Golowooza bayesu bali bameka kakati amakanisa agakkiriza mu Kristo gali ameka ekigaleetawo kiki kulya ssente kaakati buli omu kunoonyayo kiki wano mmwe nga naffe obusiraamu tebunnaba kujja yawumul sabuti olunaku lwa Sabbaato lwa 6 ofuna bwe lubanga lwa 6 era kyekyaziisa Yesu bamudduse bannange Kerode batuwe tugende tumuziike kubanga enkya Sabbiiti tejja kubakola mulimu gwonna. Ne bamugagambula ku misumaali gyabwe ne bamutwala ne bamugira ki ne bamuzika mayinja ne bamuziika. Kaakati bamala okuziikwa bala Olwokutaano Olw'omukaaga ku Sande size ennaku 3 n'azuukira nga bwe kituyigirizibwa. Kaakati olaba abaaliwo abo bapaapa twabayitaga bakabona abakulu ne bagamba olunaku luli olwa Sabbiiti
tuluveko yawmul sabuti katuluze kululwa kule musana era bona otunulira mu kibawakanyisa olunaku olusooka ku sabbiiti olwali badde olwa bbalaza lwebafuula olwa sabbiiti olwali badde olwokubiri ye bbalaza ebintu byaliwo edda obutakkiriziganya n'okulyaŋŋana mu enkwe kaakati ku ssaawa ya leero abantu batunuulidde kino naye nga yawmul sabuti olunaku lwa sabbaato n'akola ennaku 6 olw'omusanvu n'awummula olwo luba lwa 8 kale nno nabane boolaba abo abavaavaamu bwe batyo byebireetera amatabi ago okuzaalukuka amaanyi ensonga za kasakazo si nyangu zaali mpanvu ennyo kati wembuuliza nti nadde njagala okubuuza nti mu nsonga za kasakazo mukulu Yoweri Tibwabulwa kuba n'omutanda yabirimu akasaka kaalike omutanda yabirimu eno mu Juuni wa 81 akasaka nga amaze okukwata ekintu nga kadda akasaka kaaliwo nga wakayita ennaku nga 20 sabbiiti 3 oba 4 okuva mu kkuba kabamba tetugenda kusukka wano mbadde nsaba nange nkwerekereze amiina ogende owumulemuko omukama nge mubezi waffe awe tugenda okutandikira bannayuganda mwenna mwebale kutwagamira okutambula munaffe. Thank you very much for loving us and sharing our content. And the most important thing, people want to hear you speaking English because they're in Lugbar, but when they see you speaking, they really enjoy. They need to understand the Luganda language, especially on the issues pertaining to this Uganda of ours. Maybe you say bye-bye to them. Maybe you tell them what you've gone through. Okusinga bwe nabanga mbuulira enjiri n'asookanga beewange Yesu ye mukama wange ng'amakulu gaakyo ebigambo bino obisoosa ku bantu bo abewaka oli atakudde omutwe oluzungu bakuveko kubanga n'abaluzungu naali baagadde nja kubaddira oluvannyuma kamala okuggusa ekikyo ewaka bwe kinagguka ng'okomawo wano oganda kati eno ejja kubanga version yaki yalungereza mumuuli abankuumira takumira mpeera mwebale mujja kusanga ku www.theflashlight.com. That's our website. Osangako articles ez'enjawulo mutambuleko ku Twitter kwetuli, ku Facebook kwetuli, bulamu kwetuli. Please kindly take a notification bell omantino tata haja watch buli weekend tubana ne program emu nga tuzamu amaanyi nga tuzamu essuubi ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga akume atakumira mpeera nekirala okuuma ebibuuzo byonna twabagamba babibuubuze babikuweereze kugale kyalina okukola kiri kimu gwe tukubire kugenda ku page kwennyini teekayo ekibuuzo ekyo oba nkubira ku simu direct kugundi ku WhatsApp call ku 772915165 otekeko notification bell eyo nti bongamba wala akabuuzo kanali mbuuza luli haji kati kuluno tubiwandiike ng'olw'omukaga terunaba kutuuka tubenga tulina questions ezo nga batubuuza tugambe tino ku kya Buganda haji era ebibuuzo tubituusiza bye mwantumye mbere bulungi mwena we respect online media mwebale nnyo Flashlight UG mwebale nnyo akume atakumira mpeera mwebaba